Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amannya n'eddoboozi bampita Rema akyo. Ndi muwala nzalira Fort Portal era ndi muwala Munnayuganda. Neebaza Kristo omulokozi okumpa akaseera kano kunzikiriza nno munnange okunsongako okunnondayo mu bangi nanzikiriza n'aŋŋamba nti ndyeko bye njogera ekyo nno sobola kibuusa maaso era nkyebaliza ddala omulokozi. Abooluganda ndi wano olwaleero twogereko ku nsonga ezimu oba endala. Oyinza okuba nga oli eyo ng'olaba ddala tokyabitegeera olw'ensonga ebintu ebigenda mu maaso mu nsi. Abantu bali depressed, abantu bali stressed, abantu bali discouraged. Kwegamba nze kano akaseera nkayita ka kusunsula. Kano akaseera tebayita mpozi bakiyita atya mu Luganda? Kakukunguuta. Kaakakunguuta era nga bw'olaba nti bw'oba ng'osengejja caayi nti osengejja caayi n'oggyamu amajaani then n'onywa caayi kati tukitwale bwe tutyo. Naye ekisinze okundeeta n'okunjogeza ebye nnaaba njogedde, nali nteesezza okutandikira ku bujulizi bwange okulaba Kristo gy'anzigye gy'antuusizza ne wano wendi. Kwegamba ndabira ddala simanyi gange, tekuli kyange, tekuli kutegeera kwange, tekuli kumanya kwange. Okusinziira ku ekyo namutuuma erinnya nga teriri mu Bayibuli nga lyange nga nze nga natunuulira obulamu bwange bwonna ne kino kye ndi nga ndabira ddala erinnya eryo era Omwoyo Omutukuvu yannuŋŋamya erinnya eryo lye namutuuma Katonda wange. Naye leero ekindeese wano sizze kwogera ku testimony yange, nzize okwogera n'oyo yenna ali eyo ng'olaba oli depressed, ng'olaba obulamu bulinganga obukomye, ng'olaba Katonda alinganga ataliiyo n'ate nga gy'ali, nga bw'okwata ekitabo kino nti bw'okwata ekitabo ekitukuvu kino ekitabo ekitukuvu kino Bayibuli nga bw'ogisoma ng'olaba ebintu ebirimu tebikwatagana na wawuuli. Kubanga bwe tusoma Bayibuli etugamba nti ebisuubizo ebiri mu kino ekitabo nti byaffe n'abaana b'abaana baffe. Bala nga onawe nkyamu Oluganda mu nsonyi wabusomye. Bayibuli etugamba nti ebisuubizo ebiri muno byaffe n'abaana baffe. Naye tugenda kusomako mu Isaiah munsonyimuko kati mbadde nnoonya Isaiah 43. Tugenda kutandikira ku verse 2 egamba nti when you pass through the waters I will be with you and through the rivers they shall not overflow you. When you walk through the fires you shall not be burnt, neither shall the flames scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. Naye lwaki nsomyeko eno vaasi? Nsomyemu eno scripture namu eno vaasi lwa nsonga bweti. Oyinza okuba nga oli eyo ng'olaba obulamu bukunyigiriza, ng'olabira ddala nga tebikwatagana na Bayibuli, tebikwatagana na kino ky'osoma. Naye njagala obeere mugumu ku lwaki? Bw'oba nga olina ekitabo kye ekitukuvu njagala osomeko ku story ya Lazarus. Kristo yazuukiriza Lazarus, yazuukiriza Laazaalo. Naye ku lwaki ndeese story eyo? Lwa nsonga ezimu. Bayibuli etugamba Kristo yali mukwano gwe ye family. Bayibuli etugamba nti yamwagala, yayagala eyo family, yali mukwano gwayo. Kubanga gwe mulundi ogwasooka Kristo gwe tumanyi omwana wa Katonda omulamu okukaaba.
mu bayibuli lugalo omulundi ogwasooka. Kristo kwa Bayibuli etugamba nti laba n'akola bakuta atya mu Luganda bakiyita batya bannange, kale katukitwale nti yasinda. Bayibuli etugamba nti laba n'asinda mu mutima gwe, abantu ne bagamba laba bambi nga bwe yali amwagadde, which means yakaaba olw'ensonga olw'omukwano gw'alina eri eyo famire. Bayibuli etugamba nti Laazaalo bwe yalwala baamutumira, naye Kristo manyi ku lwaki teyajja? Manyi lwaki Kristo tanajja mu nsonga zo zonna z'oyitamu, mu mbeera, mu kunyigirizibwa kwonna kw'oyinamu? Weebuuze lwaki Katonda tanajja, ate ng'olaba oyagadde Mukama, weerekereza byonna, otambudde ne Kristo, naye nga birabika nga Kristo atakuwulira, olinganga akuba ku jjinja. Nedda mukwano, Katonda akuwulira. Lwaki ndeese sitori eno? Ndeese sitori eno ku lwa nsonga bw'eti. Kristo teyalabika mu kaseera kali we baamuyitira nga Laazaalo mulwadde. Lwaki? Olwa connection gy'olina ne Katonda wo, okwagala kwo kw'olina eri Katonda wo. Bayibuli etugamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we omumyuka. Kwe kwagala okwo Katonda kw'alina eri ffe. Kristo kwe kwagala kw'alina, ensonga lwaki yekkiriziganya ne Kitaawe n'awaayo obulamu bwe eri ffe aboonoonyi. Y'ensonga lwaki Kristo tanajja mu nsonga zo. Kati ensonga yiino wano. Kristo teyajja ku kaseera kali Laazaalo we yalwalira. Teyajja ku lunaku olwasooka, teyajja ku lunaku olwokubiri. Ku lwaki? Yalaba nti bw'amuwonye, that is a cheap miracle. Mujja kunsonyiwa oba naasawundinganga arrogant, oba naasawundinganga simanyi engeri gy'onookitolamu, naye njagala okitwale bw'oti. Va ku birala, tunuulira, kifumiitirizeeko. Oluusi tusoma Bayibuli naye tugifumiitirizaako. Njagala ofumiitiriza ku sitole eno. Lwaki Kristo teyajja ku lunaku lwe baamutumira, ate nga Bayibuli etugamba nti yali mukwano gw'eyo famire? Kristo yajja lwa nsonga bw'eti, nti yalaba nti bw'amuwonya obuwonya, that is a cheap miracle. Nti bw'agenda mu ddwaliro, which means basobola okumuwonya, bamuwa eddagala. Abantu bandagamba essha ne bw'agenda mu ddwaliro bamuwonya. Bwe yandize ku lunaku nti Laazaalo nga yaakafa, ku lunaku olusooka bandagamba essha abadde tannafa, naye yajja luvannyuma lwa nnaku nnya. Oluvannyuma lw'ennaku nnya, nga tewakyali saayansi wa muntu, nga tewakyali muntu yenna nti asobola kuyimira okuggyako ye yekka. Kati njagala obeere mugumu wonna w'oyimiridde, njagala onywere okitegeere nti embeera gy'oyitamu, saagala onyigirizibwe. Yes, ak'obuntu kajja n'owulira ddala nti Katonda alinganga atalina, Katonda gy'ali. Oluusi binyigiriza, oluusi bikunyiga n'ogamba Katonda wange nze nazza gwaki? Tolina gwe wazza. Njagala onywere obeere mugumu. Katonda ffe gy'ali mulamu ate mwesuga ku Namulondo kwali atudde afuga. Tannajja mu nsonga zo lwa nsonga. Ku lwaki? Connection gy'olina ne Katonda walaba bw'akukolera ekyo tekimala, bw'akugulira dress tekimala, bw'akukulira akaviiri ak'olunaku olumu tekamala. That is a cheap miracles. Ensonga ku lwaki ajja ku lunaku olwokuna nga buli omu akikakasizza nti ddala Laazaalo afudde, Laazaalo takyali mulamu, tewakyali saayansi wa muntu okuggyako saayansi wa Katonda yekka, nga tolina bw'omugatta. Ne bw'oba nga oli kalimagezi nga weekana otya, nga kasi saayansi wa Mukama tolina bw'ogenda mugattagatta. Ensonga ku lwaki Kristo yalabika ku kaseera nga bonna bakkidde nti Laazaalo afudde. Mukama akulese baseke boogere bye boogera, akulese otuuke wali nga tewakyali mwana wa muntu, nga naawe mwennyininyini otuule ogambe naye ddala kino kyatuuseewo kitya. Omanyize n'akaseera onatuuka ne nsabira Mukama ekyamagero kye bayita onnanzeeki, era nkiyinako kwe nasinza ne mutuuma erinnya lye namutuuma. Mukama nakoleddeko ekyamagero kye bayita Mukama ddala onnanzeeki. Kati okwo Mukama kw'alinda otuuke, nga bonna batudde, nga bonna balaba, nga bonna basese, nga bonna boogedde, nga bebaweddeko, Katonda mwena alyoke yeerage. Kati njagala onywere kubanga tusinza Katonda mulamu, si mwana wa muntu. Bayibuli etugamba talimba era takyusa kigambo kye. Bayibuli etugamba akirabirwa okituukiriza. Bayibuli gye nnina na Bayibuli gy'olina eyo ekugamba etya mu Isaya? Ekugamba nti ng'enkuba n'omuzira bwe biyiika, anti yange ya mu Luzungu, bwe biyiika okuva waggulu eyo ne bitaddayo, bwe kityo n'ekigambo kye bwe kiva mu kamwa ke ne kitaddayo nga tekikoze. Njagala okinywerereko wano mu kaseera kano webirumira ennyo, we njagala onywerere ddala, onoonye Mukama nga bw'otamunoonyangako. Kanjogera eri abakyala, mumanyi kye kitegeeza nti obanga oli mu bisa. Kiri ekisa ekireeta omwana tekibeera nga bino ebisooka bebi. Bino ebisa ebisooka bino otuula n'olya n'emmere n'onywa ne ku kacaayi.
naye kiri ekise ekireeta omwana. Abooluganda mukimanyi abakyala, tonyiga mwana bikula amabula omwana ayitewo. Njagala onywere wonna wooli, njagala weekwate ku Mukama nga bw'otamwekwatangako, njagala okkirize nti Katonda ffe mulamu ate mwesigwa, akola ebikulu n'ebyamaanyi. Amanya n'eddoboozi Rema Kacyo, tuneeyongerako okwo nga Mukama n'aba simanyi naye leka okwagala kwa Mukama kukolewo nga bw'anaaba anuŋŋamizza, tubaddamu ne twongererezaako okwo.